ono ate yakola ku security wali awo lwatuuka. Yeebazibwe Yesu. Bannaye neebaza Katonda. Katonda yansimba mu kiti. Nali mbeera Kyebando. Nanzijja Kyebando nansimba mu kiti. Musumba ye yangoba Kyebando. Yasaba essaala twali mu kisiibo n'asaba essaala n'atugamba abamaze okuzimba amayumba ne bagaana okugayingira kubanga tebannaba kuzigala nnyumba kuzimaliriza nga bwe baagala muwanike emikono n'empanika. N'asaba essaala n'agamba babagobe. Kaakati ngenda okuddayo eka. Mwali muwanise nga musuubira ngenda kusaba ki? Ogenda kutusabira ssala tufune ssente tumalirize ennyumba. Nzirayo eka wiiki yali egi emu nali maze ku nnyumba za Lugoloobi emyaka mingi. Lugoloobi nampandikira ebbaluwa n'angamba ennyumba yagyagala. Nali nsula mu galagi n'angamba ennyumba yagyagala ayagala kuyingiza kusuza mu motoka ye. Ne musaba ne mugamba nkwegayiridde mpaayo emyezi 6 nsobole okumaliriza ngende ewange. N'agaana n'angamba kye ngenda okuyamba ngenda kuwa emmanju osule emmanju nga toyongeddemu ssente endala ogiveemu. Nensooka nembanga agaana n'angamba bw'ogaana ojja kwefiriza wekka bwe bagiyingira gw'onoomanya gy'onodda nenzira emmanju. Okutuusa lwe naddayo emyezi 3 nenjivaamu ne ngenda ewange. Naye kati nentuuka eyo nenfuna ekifo wenkolera byasooka kuntawaanya. Nensabanga essala neŋŋamba Mukama gwe wansimba mu kiti eno naye nsaba onfunira ekifo wenkolera. Natawaana n'ebifo Mukama nampeewa okukolera. Naye ababbi bazze okubba bagudde oluggi ne basombamu amanda piisa 20 nga bazijja wano ne baziteeka wali ku kkubo ne baziteeka awo. Kati obudde bwabakeerako awo ku makya waliwo omwami ffe gwe tulinnya naye emmotoka atukubirako essimu alaba oba ffe twayiseewo dda nga tetunnaba ng'alaba abantu n'alowooza oba atikudde kiro lwaki agateese bweru. Kati abadde azzaayo essimu okuzza bw'ati amaaso ate nga tabalaba. N'agamba oba bo be babaddewo bagenze ku luguudo. Okutuuka ku luguudo nga ffe tetuliiyo addamu tukubira nga tumugamba tuli wano ku kibanda baatubbye amanda naye gali wano ku kkubo. Bannaaye tebaatwalako wadde ne piisi n'egyo. Ate nga ne mu kibanda mulimu ebintu kubanga we tukolera we tufumbira byonna tubikolerawo eri ewaka tuddayo kwebaka. Tebaatwalako kintu n'ekimu. Naye abantu b'omu kiti bampita mulogo. Nga ndi musabi busabi era nabagambye nze njagala mbatwale gye ndogera. Abavubuka ba boda bampita mulogo bagamba mukazi gwe tulaga akanya ke wasimira ewuwo koologeramu. Siri mulogo Kigundu, siri mulogo nsabira wano we wali eddogo lyange wano. Musumba weebale nnyo weebalire ddala mu butuufu otukoze obulungi onyimusizza. Nali mu nfuufu ddala mu nfuufu naye ku lw'essaala zo n'ebigambo byo era abaana bange mbagamba mbeegayiridde bwe mubanga muwulira nga nze bwe mbabuulirira temusobola kuwulira wakiri mutegenga soloti kubanga bw'aba abuulira mwe tabamanyi naye ebigambo bye munaawuliranga bijja batwalanga mu maaso. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama. Musumba weebale kutwagala weebalire ddala. Amiina. Lwaki abantu tebakkiriza Yesu? Ekintu ne kiba n'agamba wasima akanya balaba waliwo ekiva mu kanya ne kibagoba. Buli anaddamu okusirwalira akagenda kusirwalira awo. Genda oweereze Mukama. Zikubira waggulu mu linnya erya Yesu.